wa NRM mu kitundu kya Buganda ate era nga yaliko mubaka wa parliament side zeeyo emityana bingi nnyo byemumanyiiko bwe tuli nayo olunaku olwaleero twagala okutunuulira ensonga y'okukekkereza ensimbi eza gavumenti ezisaasaanira oba oliawo ku bintu kwe zitandigenze mu kaweefube w'okulaba nga eggwanga essente eziri mu ggwanga lyattu tuziteeka mu bintu ebyo byennyini ebigasa abantu okusinga okuba nga tuziteeka mu bintu ebitasaanidde. Twagala tubuulire olwaleero ye bw'aba alaba nga bw'alaba gavumenti ssente yandibadde eziteeka mu ki tukoze tutya okukekkereza n'okukendeeza ku nsaasaanya yaffe tukwate ku biki okulaba nga tutuuka ku tageti gye tuliko ng'eggwanga ey'okukendeeza omusimbi oguyiikayiika oba oliawo ku bintu ebiteetaagisa. Tukimanyiiko twakitegeddeko nti gavumenti eri ku kaweefube waakulaba ng'eyimiriza okutegeka ebikujjuko ku nnaku eza public oba ku nnaku enkulu omuli olw'abakozi lunaku lw'abakyala n'endala ensimbi ezo zisobole okuba nga zisevingibwa. Twakitegedde nako nti n'abaana abasoma obusawo ba intern doctors akasente ke babadde bafuna akatonotono nako gavumenti yakayimiriza mu kaweefube y'omu wakugezaako kukekkereza. Twagala ye nga ye bw'alaba Honorable Kiwanda bw'aba atunulamu biki ebisaasaanirako ensimbi ya Uganda ebitagwanidde wa we twanditunudde bwe tuba baakukekkereza. Kaakulamuseeko ate n'oluvannyuma tutandikira Honorable tusanyusa okulaba. Kale abooluganda mbalamusiza nze Kiwanda Godfrey Suubi mu kiseera kino nze chairman wa National Consultative Forum. National Consultative Forum gwe mukago ogufuga oba ogukulembera ebibiina by'obufuzi mu ggwanga. Kati mu Uganda tulina ebibiina 27 ebiri registered as political parties. Buli kibiina kireeta omubaka omu kusinziira ku constitution. Kati akulembe achiikirira ekibiina ekisinga ababaka abangi mu parliament automatically becomes the chairman. So kati ndi wano these are our headquarters ziri Kansanga we wali omukago gutugatta ffenna. Mukago gono tulinamu ebibiina ebiri mu parliament ebigatta mu mukago iPod ate nebiri nani represented. So awamu tukola kibayita National Consultative Forum for political parties and political organizations. Mukago ogwo gwe gutugatta nga bannabibiina era y'ensonga tuli wano. Ayina ababaka abangi mu parliament yafuna omukisa ogw'okubeera chairman kati gwe wano oliwo ku lwa National Resistance Movement era deputy wange bamuyitawo w'ekitiibwa Katana Benjamin yakiikirira National Unity Platform. Kati ye vice chairperson wa National Consultative Forum for political parties and organizations. However, ebibiina byonna you take a look, of course I know ojja kubanga obalazeeko kuba okyaddeko wano ku ebibiina byonna their logos and their symbols. So I'm here as chairman of the National Consultative Forum for political parties and political organizations. Tusanyusa okubeera naawe nange nsanyuse nnyo mwe bali kujja. Njagala okulamusaako ku musumba wange musumba Kiganda ne Mama Cindy mwebale okututerawo omukutu kwetwogerera ate netwogerako ne bannayuganda bwe twogerera byembadde mbingi former gundi tujja kwogerera peji tujja kumalako olupapula former minister former bintu bingi naye kati ekiri current. That's my current deployment. Former minister w'ebyobulambuzi yakola ekyafaayo yategeka ebintu bingi nnyo ebyakyamula bannayuganda okusingira ddala Miss Kavi competition nga tewajja nali siina bisaanyizo yategese empaka z'obubiina bantu bawawala nnyo bannayuganda bingi naye of course ministry ya tourism tebeera minister ya disaster. Ministry ya tourism is about fun. Okay. You must create an impression abantu okunyumira eggwanga lyabwe. Era ministry ya tourism bwe mbeera ministry ya tourism nga bannayuganda abantu b'ensi eyo tebanyumirwa ggwanga lyabwe ne bamuteekako obulango obufaanana butya teri because people want to come and enjoy with you. Amawanga gonna gawulanga Jamaica amawanga agalimu ebyobulambuzi ebingi abannannyini ggwanga bennyini balina okulinyumirwa. Empaka ezo zaatukola bulungi Honorable kyenjagala okugamba. No, but you had a lot of things to do. Of course that was just at the tail end. Twalina ebintu bingi we had to do nga amaanyi twagateeka nnyo ku program twalinga tulambule. We wanted to mobilize Ugandans okuba nti bamanya about their country. Twagula ku mulambo ogwo nagula basi 25 ez'okulambuza abaana. Twalina emmotoka ezilambuza abantu.
tulina okuzimba stopovers, tulina twaddira eggwanga lyaffe. Actually it was the highest, twafuna abantu bangi, abalambuzi bangi. Covid yatukolamuko bubi, but of course even when I left bannange era we nakoma webatandikira, we are still doing well. Kale honorable katutandikirewo ndowooza ensonga gye tuliko ya ggwanga kweddaabulula okulaba nga tusala ku nsaasaanya ensimbi ezifuluma ennyingi ku bintu ebiteetaagisa era kaweefube gavumenti yamutandiseeko. Twakitegeddeko nti kati okukuza public holidays tezigenda kuddamu kutegekebwa kutegekawo bikujjuko n'enteekateeka endala nga okugjawo facilitation w'abaana bano ba intern doctors. Gwe wa woolaba gavumenti we yandikutte mu kugezaako okukekkereza ensaasaanya y'ensimbi? Okusooka president nga amaze okwogera eri eggwanga, muwulidde bingi president byakoonyeeko mu kwogerako eri eggwanga. Manyi abantu bangi buli mukubaganya ku birowoozo olwaleero Olwokutaano ku kwogera kwa president. Naye ate era emabega katono waliwo proposal ezibaddemu ez'okutunula mu budget yaffe. Bw'otula president byayogedde mu State of the Nation address, ye summary ya budget egenda okusomebwa, kubanga okwogera kwa president kuba kukuba torch mu budget gye bagenda okusoma wiiki ejja. Okutandika okulaba ogaziya otya ebyennyingiza, because budget zaputa ebiyingiza n'okufulumya. Tuyingiza tutya, tufuna tutya ng'eggwanga. Kati ekyo kyekimu ku president kyateeseko ennyo essira. Luwadde owulira nnyo okwogera kwe okw'omulundi guno, naye ateese nnyo essira ku nsonga ey'okukola, because ekisanja kino nga bwe yakiyita ng'alayira, yakiyita kisanja no sleep, no more sleep, antu temuddamu kwebaka. Ekimu ku bintu ebigaggawaza eggwanga nga tonatunulira nako expenditure biri nnyo ku income, ennyingiza. Era ntera nnyo gamba abantu nga tonnayogera nnyo ku ngeri ki gy'ofulumya, amaanyi go gateeka ennyo ku nnyingizaayo. Oyinza okuyingiza ekingi ate nga bw'oyingiza bw'ofulumya. Yes. N'enfulumya nayo nkulu, naye sooka nnyo amaanyi. Nze ntera nnyo gamba abantu, ngeza nnyo ku lupapula nga luno, nti bw'otuna olupapula luno bw'obeera nga oli bw'oti, ng'eno ye nnyingizaayo mu bulamu, ng'ate eno yenfulumya, ekitegeeza oli mu buzibu. Wano obeera mu mabanja, bakubanja ku ssimu, ne bakubanja ku kaduuka, bakubanja ku online, obwo bwonna mu kashi simabu kimu no bukubanja. Olw'ensonga nti eno yenfulumyayo ate eno yennyingiza. Mu butuufu yenfulumya yandibadde ng'ennyingiza yeeno. So it's always good to maximize the incomes, because tofuna na buzibu na kufulumya. Ennyingiza bwe mala okufuuka bw'eti. Ennyingiza ya Uganda n'enfulumya oyinza gigeraageranya otya? Kati ennyingiza ya Uganda n'enfulumya tuli bwe tuti, tuyingiza nnyo, tufulumya bwe tuti, ate tuyingiza bwe tuti. Era kino kituteeka mu kaseera akazibu. Tuyingiza nnyo, tuyingiza kitono, tufulumya kinene. Kino ng'eggwanga kiyinza okuba nga kiva ku bintu bya njawulo. Oyinza okuba ng'okola bw'oti, naye ng'okikola ebiseera bino noga naye ekiseera bwe kinaatuuka nja kusobola okukyusa trend eno enewe nga yennyingiza. Kati mu Uganda ekimu ku bintu ebitunyigiriza ennyo, tulina projects nnyingi mwannyinaze na mirimu zeteeseemu ssente naye nga tezinnayingiza ssente. Kati for example oyogera ku nsonga y'amafuta, tukoze investment mu mafuta almost for 15 years. Naye amafuta ago tetugarealizinga nga mu ssente zifulumye. Projects z'enguudo ezikoleddwa mu ggwanga lyaffe ezandibadde nga tuzisuubira okuba nga ziyingiza ssente. Ne mukola oluguudo okuva wano paka Mbale, kuva Mbale paka Soroti, kuva Soroti paka Nakapiripiriti, kuva Nakapiripiriti paka Moroto. Naye ng'emmotoka eziyita okuva e Moroto okujja obala Mbale nogende Gomba nga there's nothing ekivaako. Naye ng'abantu balowooza nti eggwanga lirina okuba nga ligaggawadde. Okugaggawala kwalyo ze mmwanyi gwe ze walimye omusajja w'e Kasanda, nga tukoze oluguudo oluva e Kasanda okujja Emyanzi n'okuva Emyanzi okuyita ku Mumusa ku ssomero lyo ne zijja e Kampala.
kati ekyo kitegeeza tuyingiza bwe zinaaba zijja kuba exported bwe tunazi exporting atutute mawanga gebweru tujja kuyingiza sente so nze amaanyi gange nga Kiwanda njagala nnyo gateeka ku biki ebiyingiza sente okusinga ku bifulumya however tulina okulikirawo okwejalabya kubanga yebadde point yo nti naye ate ebyokwejalabya biki bye tulina okukendeezaako okwejalabya kulimu okuba nti tu wasteful expenditure tunawo tuteeka sente wezitandigenze waliwo honorable kati ng'omaze okumaximizing ennyingizayo omaze ogituusa kugaa nti kati wano nze wana waka wange kuba lwaki kino nkyogerako munasingo nga njagala nnyo okuteeka amaanyi abantu gatandikire waka omanyi budget lunaku bwe tuba tuzibudgetinga nga tuzoogerako amaanyi gaffe gonna tugateeka ku budget tutandika okugamba abakozi ba gavumenti ne tuteeka amaanyi ku bitongole ku bijaguzo ku ki but gwatulaba olwaliro KTV amaanyi go njagala osooka ogateeke ku nnyingiza yawaka gwe ng'omuntu n'enfulumyayo kati ng'eggwanga of course Gobi secretary the treasury Oweekitiibwa Gobi yayogera ku nsonga y'ennaku zino enkulu ennaku enkulu zigendako sente naye sente zino nga tezirina a lot of benefit Batanzania mabegako kyo batandika ddala ku mulembe gwa Magufuli ku mulundi guno era ne mukyala president aliko omukyala Sululu n'akitwala mu maaso n'agamba no tukendeeze ku bikujjuko obubaka bwa president bubeere nga biri ku Twitter ku X kubanga kati ekyokulabirako president yabadde ne message ey'okulangirira abaminisita teyamaze kukola lukuŋŋaana kololo naye kati olwali we twogerera abantu bonna bamanyi baminisita abalondeddwa abantu bonna bamanyi baminisita abalayidde newankubadde wamaze kubaawo mukolo wagenda kubaawo omukolo gunaabeera ekkollo mu kulayira naye singa ne mukulonda abaminisita akikola ng'omukolo gunaagawamu naye njagala okulaga nti newankubadde teyali takikodde ku mwe naye olwokuba akikola nti ka tekinologi eyajja osobola okukikolera ku mukutu it's a good message. Abo bannannyini ma radio n'ama TV balina ekibuuzo nti state of the national address basobola okigumiikiriza kuba president ayitako si kyalubeerera naye zino ennaku weeziri nti bw'abeera ng'akozesezza obudde bwabwe ng'ayogerako eri eggwanga mu kucelebrating ennaku ezo media houses zino zo ziba zigenda kufuniramu no budget esobola okubaawo budget mukyalina mirimu egenda ku KTV negana ku TV endala ne ku radio endala eyinza obutenkana teyenkana yakuyita abantu kuva nakapiripiriti kuyita abantu kuva Kisoro nga balina okulya balina transport bano bokka bateekateeka sente ez'okuteekateeka the national NOC National Organizing Committee sente zeetwala okuteekateeka emikolo zino nyingi nnyo nzikirizigana naye ku nsonga eyo message eno abantu basobola ogigabana okuyita ku TVs okuyita ku radios okuyita ku mikutu gimiyunga abantu okuba nti message eno esobola okutuuka eri abantu however nze ndowooza nti ng'oggyeko ensimbi ezo eziyita mu mikolo era ne boogenda mu bitabo si ezisinga obungi okusaasaana awasinga okusaasaanya bwewa tulina okukwata bubbi abantu ababba ssente za gavumenti nga bayita mu kigambo kye beekwekamu kye bayita corruption bangi nnyo ssente zituuka ku ground ezikola emirimu ntono secretary treasurer akimanyi baminisita bakimanyi nti omuntu atuuka ng'alina project gyagenda nga babuumbi 15 ne bagamba obwaffe buliwo omusanvu ne gusigala wano 8 gugenda gukola kiri mu ministries gukole emirimu omusanvu gukole emirimu egyandibadde 8 gusigale mu bano 8 gusigale wano sente wetusingira okukola wasteful kiri mu corruption Chovola olunaku olumu mukyala Betty Kamya yaleeta ensonga yali egamba gibalinga bayita audit lifestyle audit bakusanze ozimbi State Towers 2 tumanyi tukusasula million 2 buli mwezi explain zino sente endala ziwakozeemu kino zivaawa government emanyi sente zekusasula oli mbaka wa parliament tukusasula kale million 5 bwe tuba tusasula million 5 emyezi 10 tuba tukasula million 6
mu myaka 5 mukaaga emirundi 5 ze billion 3 ne tukusanga ngokoze ebintu biri mu buwumbi 15 nga tumanyi tukusasudde billion 3 billion 12 zivuddewa aina zize twetwogerako billion 3 obadde n'amafuta agakutambuza you've been operating as because said between tukusasula ngombaka wa parliament nazo tuzimanyi oli PS permanent secretary tukusasula million 15 tulambudde faamu yo ngiri mu billions and billions nga tusasula million 15 wakakolera emyaka 10 oba emyaka 7 lifestyle audit sente zinendalo zijjawa ani avunanyizibwa ku ekyo honorable selo erina kubateeka ne liyisibwa ave lifestyle audit abantu batandika okubanoonyerezaako because why do you think it onaku olumu abantu batandika otandisa gundi wajja wa roizi send waza because somebody cannot acquire those things in one day out of the blue. It can't. There must be a goodwill nga we follow muntu okumanyibwa kubanga nga bitwagamba nti okay ne sente zo investing ebulu okusobola kubanga president yakyogera nga nti abantu banajja kutandika sente okuziddusa nga bazi investing abweru we can still have a law ennaku zomujjukire etteeka lyetwakayisa erya sovereignty bill protection of your protection yes 2026 nge etaasa okuyingiza ensimbi mu ggwanga mu ngeri etategeerekeka then tetusobola kukola tteeka etaasa okufulumya sente mu ngeri etategeerekeka obanga tusobola okutaasa eriyingiza sente mu ngeri zitategeerekeka then kiba kyamutawaana ky'okuteekawo etteeka eritaasa sente okufulumya ebweru mu ngeri etategeerekeka. Honorable mu capacity gy'olimu olina obusobozi obutuukirira President Museveni n'omuwa ebirowoozo ebyo ne leero gozze totuyambye kuba kati mbadde swaganda mirimu nti na mirimu leero tuli ku KTV ninda akulu n'ayogera ne president era gozze nombuza ebirowoozo byange kituufu naye era tokirabye era naye bwana tobirabye leero ozenga obiraba atenga n'opportunity bwana atuuka ekiseera of course erimu manyala ba KTV ng'abirebe KTV anampita but ebirowoozo bino ekisooka because nga tonnayogera ku sente eza independence zo sente za independence butuna mu budget zibadde sente mmeka badde bafulumya obuwumbi bumeka mundaga nti okusaasanya ku independence ko independence celebration twetufulumya obuwumbi 15 oba 25 buuza zoli actual ziri mmeka ddala ezigenda ku bikujjuko bino figures eziyisibwa ziyinza okubeera endala kuzigenda ku ground kiki ekirina okukolebwa ku bantu bwe batyo ekirina okukolebwa ku bantu bano kwe kuteekawo entiisa ate eyaddala nga teri political nengeri riyo bw'ogamba eri political otegeeza anti kati entiisa eri political yentiisa ng'omuntu atya lwani gwawagira tiwembeera Kiwanda nga ndi bwagizwa NRM ne bwenfuna byonna byenjagala teri ajja kunkoonako ne kati entiisa eri just political kanti kampagire NRM olw'ensonga njagala okukweka ndyerimbike mu nzibe era entiisa eba political nagane naye ke bali kugwamu nti oyinamu kembaliga olidda ziridde okunywa kakati entiisa eyo teba riyo yakulwanyisa nguzi twategeeza nti abantu akyali safe akyali protected yajja kusigala ngaga after all nze bakimanyi nti nze Kiwanda ndi wa NRM ni NRM kada ne bwe nazibbe zifaana zitati ajja kunkwatako because bakimanyi nze ndi NRM kada that must stop butubanga twakulwanyisa nguze ina beyond our political party and political party affiliations waliwo abalanga ati omanyi oyo opposition nnyo bwe munaamukwatako bajja gamba you are witch hunting that person waliwo abalanga opposition ate mu opposition mwabbira kwamanyi nti ate mu opposition amanyi nti mweyekwese waliwo abalala opposition otuukawo munagamba naye ono njagala nkubule na mirimu abantu ambe tutoloozaako abantu ababbi abali wano bangi n'okusinga ate abamu abali political osanga omuntu nga talina kyali n'erinnya vagana amanya gomanyi nti omanya erya Kiwanda omanya erya Sibalu omanya erinnya lya Gundo omanya erya Rose Senindo omanya abo bategeereka mangu ne waliwo abantu nga ne b'omugerera ku street teryamumanyi naye ng'alina akasekeso kabbiramu sente za gavumenti nga almost owning the whole otuuka mu kyalo nga ya owning ekyalo kyonna olunaku olumu twalitambula ne president mu kutambula kwaffe
kuno kuwoko gwe yakola netuka ku gate emu nga waliwo ekisakate kyali kinene nnyo gitwali tutambule wanene ntambule ekisakate ng'omusajja akisiba kati twebuuza muli munda president yabuuza tutambula naye tugenda okuwulira ng'omuntu oyo mukozi wa gavumenti tamanyiddwa nga ne bomumensioni ngaano ku tv teryamumanyi naye nga tumaze okuyitawo nabuuza nti awo wagundi akola wano bwati ali bwati naye nebaga netuwonye president okubuuza nti awaani nga kisusse otuuka ku mayumba naye nogamba oyo omuntu tyaba otuuka ku payslip ye asasulwa $5,000 buli mwezi. How do you tell me nti ozimba ennyumba yo mu kyalo ya buwumbi na buwumbi Kampala oyina obuwumbi ovuga emmotoka ya millions and millions naye ng'oli $1,500,000? There must be an explanation. Unless kino nga tukijjeeyo basebo ne bwetunasi ebikujjiko bino byetusirisa noga nti wajja kubawo independence era ze tuba tugenda okukosawo independence waliwo agenda okufuna akasekese era azifune. Honorable oyinawo kyoyogedde n'ogamba nti omuntu asobola okubeera mu opposition olw'ebyobufuzi ne batya okumunoonyerezaako oba okumuteeka ku nninga ng'abadde mubbi. Omuntu ono opposition atalina ssente zaafuna kuva mu gavumenti abeera yatuusa atya okuba nti alina engeri gy'asobola oku-influencingamu emirimu egikolebwa gavumenti? By the way, munasinga abamu bakozi ba gavumenti ba opposition nenga waali because jukira nti etteeka lyaffe terina we ligambira muntu nti nno okubeera omukozi wa gavumenti olina kumala okutubuulirayo political affiliation era mutuuka ebyakulonda nagani gali mu kisaakaate kye oba na facilitating opposition engeri gyagala oba facilitating nasigala nga tayambadde t-shirt yonna takubye campaign takoze eki but is opposition and he makes ate nasigala nga wali mu mulimu gwa government and he gets the money. Bani abalina okulondola sente ezibulira mu ngozi? Teeka amateeka agaffe abantu bagana tulina amateeka agatumala. Nze my answer is sometimes no, because for example when we talked about the lifestyle audit, why don't we put that law? Lwaki twangwa nnyo kuteeka eriyingiza senator tekawo teeka lifulumya? That's my question. Because twagala nnyo okuprotecting eggwanga liffe mukuli protecting abantu. Lwaki agenda ebweru ebitongole binoonyeza sente ojja kusanga wano nga NCF nga tebalina sente. What they are going to do bajja kutandika okugenda nga banoonya ebweru mu organization tubaddewo tutya nga ebibiina by'ebyobufuzi iPod ebaddewo etatukoze activities zaffe, so they encourage corruption nga bagenda mu bitongole ebiva ebweru bitandika okubawako kasente for them to survive. Kakati ekyo bwe kibanga weekiri then kati kitegeeza nti singa tuziba obusekiso bwonna ne tufandinga bulungi organization zaffe zijja kusigala nga teziwankawanka genda bweru naye ne boona okikola n'ozibiikiriza buli kasekesa akava ebweru then ate oluseke bagenda kweteeka ku sente za gavumenti zennyini aye tusigale nga ate tulikaliza. Now yes, wasteful expenditure esinga okuba ennene eri projects zaffe enguzi n'osanga oluguudo na mirimu olwandibadde lukolebwako ne bagamba kilomita eyandibadde ekolebwa $2 million naye lukolebwa $4 million. Lwaki? Mulimu sente za gundi ne gundi. Kati ne bw'osirise ebikujjuko omuntu afuna $2 million just 1 kilometer ngafunyeko buwumbi $2 ku buli kilomita gye bakola. Naye Honorable Parliament eyina obuvunaanyizibwa bw'okulondola sente ezo eziyisibwa mu bintu ebyo. Parliament eyo obaddeyooko mwenga ababaka mutuyabbi. You remember member Parliament bamekayo bakasiba. Ba member Parliament bamekayo bakasiba abali implicated ku corruption cases. Bategera budget n'amanya budget eno egenda kuyita wano. Nibagendayo naga sente zo tugenda kuziyisa nayo kuziyisaawo osooka tuwa sente bweziti. Twagala commission. Kakati naye ku tail end eno Kiwanda abanga abadde member wa Parliament nagende wa permanent secretary namirimu nga permanent secretary w'ekitongole gundi namujjako sente. Kati Kiwanda bagenda mu lifestyle audit batandika omugamba ne Kiwanda wabadde member wa Parliament emyaka 5. For example, for me I've been a member of Parliament for the last 15 years. Bino byonna byolina nga tebijja mu musaala gwo. Nga tebijjamu. Audit Kiwanda today tebijjamu. Why? Tukolabo ina kalina ejindi ina kino. Where have you got all these ones from? So kati nabana aballa abajja batandika kunaga nti ozitwala okuzitwala but you explain.
Honorable tugenda kuwumulamu katono tukomewo n'ekitundu ekyokubiri naye ensonga y'enguzi mpeddemu amaanyi bw'oŋŋambye nti ne Parliament tesobola kulondoola kwanika babbi naye ina interest kubanga nabo babbi bazi yes naye alina interest ayinamu tugenda kudda ng'otugamba tukole ki okulaba nga tufufuggaliza ddala enguzi ate era oyongera otunokolerayo n'ebimu ku ebyo gavumenti byesaasaanyizaako ensimbi oba oliawo eziteetaagisa nkyali Munasingo Mary Namirimu katuwumulemu katono nnyo tovaawo mukulikeyo mu kuwumulamu program Kingdom Torch tukyagenda mu maaso weebale nnyo ggwe agoberera okusinziira yonna gy'oli tukwebaza ggwe otufuula kye tuli bwe tukeera ne tukola nga tumanyi nti gy'oli tuddamu amaanyi tukyali ne Honorable Godfrey Kiwanda Ssuubi tutunuulidde ensaasaanya eteetaagisa ey'eggwanga lyaffe tuyinza kukendeeza tutya ku ssente ezifuluma ezigenda ku ebyo ebiteetaagisa okulaba nga ssente eziri mu ggwanga zikola ebyo byennyini ebigasa omuntu wa bulijjo. Honorable tukomyewo kati wasteful expenditures endala katono nnyo bw'ogamba nti Parliament nayo tesobola kulondoola omutuufu ani alina okulondoola kubanga n'etteeka liruma akwatiddwa anti kati Parliament esobola okulondoola ng'eraba nti waliwo ekigikwata kati obanga abalunnyanja bagamba nti obeera mu nnyanja nga muli mu lyato nga mututte emigugu tebakkiriza muntu yenna kutuula ku mugugu gwe kati ogwa Namirimu Kiwanda yagutuulako ogwa Kiwanda Namirimu yagutuulako lwaki olw'ensonga time bwetuuka ey'okusuulamu emigugu ng'ennyanja etabuse nagati bali musuuleeyo emigugu buli omu alemera ogugwe eryato ne libbira naye kati bannaye kati gwe olw'okuba gwa Namirimu tomanyi kirimu osuulayo busuuzi agenda okola Namirimu ogwo ogusuuleyo nawe ogenda ogwo nagusula kati eryato weeriwonera naye ku ddakiika eno nga buli muntu akyatudde ku mugugu gwe tukyakka. There must be a situation nga buli muntu amanya nti wendekera ogwa Namirimu tugenda munda Namirimu nawe nange wendekera ogwange tugenda munda kati walina okubaawo etteeka eriraga nti buli muntu buli muntu amanya ebintu byani ani kati bwe tumala okutegeera ekyo ntuma nti the only way engeri gye tusobola okwetaasa because there is no way abantu okugaggawala si kibi Kiwanda emba n'emmwanyi zange nina eka zange 5 eby'emmwanyi ninja nenkulaga nega nti ekikolo kyange kimpa kilo 5 buli mwaka and I've built kalina eno neno it is okay kasazibeera nga sente zizo naye obanga tusobola kunnyonnyola sente zino zaavaawa where do you get this money nga tumanyi oli mukozi wa government then explain kati Namirimu bw'anaaba nga bakinnyonnyoza Kiwanda ajja kutandika kuga nti omanyi ennaku ezo basi zirina etteeka kati basi bwolaba block ezo ziraba kati bwobanga ogenda Mityana basi zonna twalinanga basi nga zigwa nnyo ku kabenje kati nga bamanya nti nno bakutegeera kati bano aba traffic ne bateekawo etteeka bw'osimbula mu paaka ku ssaawa 8 bamanya Mityana olina kutuukayo ku ssaawa 10 oba 11 kakutanda otuuke 9 tuuka 9 bakubuuze ezine essaawa 2 ozisevinza otya bajja kuyimirizawo paka 9 lwe gunaatuuka 11 zinaatuuka kati otuuka esaano gamba ye nzirukira ki after all newe naatuuka wali bajja kunnyimiriza bambuuze and first of all ojja kusasula ekipapula kya speed ekyokubiri bajja kulekerawa osanga basi ng'eyimiridde waliwo road blockers nga terina kyekoze naye nga bagamba please you've exceeded your speed by 20 minutes you must olina okuyimirira wano eddakiika 20 osigale ng'oli ku time eyo yandibadde kutuusiza wano kakati omanyi abantu abali corrupt kankubuulye mukwano gwange they are cowards abantu abali corrupt mu nsi batiitiizi kubanga baba bamanyi tugenda kyagala okutuukako bakimanyi kiri wano nja kuzimba nnyumba and there is a straight path gyojja okukozesa nti mu myaka gino wentandikidde okukola ku myaka 25 oba 3 at least by 50 years nja kuba ngituuseeko kati ayagala agizimbe by 30 kati akozesa shortcut zonna atuuke ku kiri kyandibadde kubanga amakuba amatuufu g'alina okuyitamu agatidde. Honorable enguzi yandirwanyisiddwa era president ebbanga lyonna zenga agivumirira naye obuzibu bwe buva abantu bano abanoonyerezebwako mu bikolwa bino gwe biwayise eby'obubbi ebibonerezo ebibaweebwa tebimatiza tulabawo okujagalala abantu ne banoonyerezebwako amawulire ne gakolebwa gye biggwera ng'abantu bali mu kutaayaya tolowooza nti ekyo nakyo kisibye nammwe bennyini abantu b'ensi olukwata ku muntu ne mulyoka mwekuŋŋaanya ffe ng'abanankole batusibidde omuntu waffe ffe ng'abakiga batusibidde omuntu waffe ffe ng'abaganda ffe ng'abasoga ne mulyoka muleeta delegation mu state house ne muzeeta ku parliament nga muwolereza muli wanguzi
kati abantu ne batandika enguzi banaddiini ffe nga abakatoliki ffe nga abalokole basibye omuntu waffe ffe nga bano lwaki gundi tebamusiba kati ebyo anti wabawo honorable butamatira nti bw'aba gundi yakwatibwa n'atasibwa njaku ekyokulabirako ekyamabaati abaalabikira mu lisiti y'okubba amabaati baali bangi naye we twogerera bameka abali munda nene of course kati we give court time court netubuulira because ne bw'obanga oyogera ku kyamabaati nga bw'olaba singa omusango gusinga abantu gwasinga okugira gwokero oguno gwe bakwata oyatta abaana okero kooti yalina okumuwozesa okero kubanga kooti mu mateeka gaffe gamba nti okukakasiza ddala nti gundi yasse okero we yayagala okwekweka mu kawaire agamba nti omutwe gwange guliko ekikyamu era kyenva olaba nina n'obulwadde paka laga nti wakolera ekigundi ekisobyo kino wattira abaana bano waito kwa kooti egezaako kukakasa kati ekyamabaati tokitwala butwazi tambati wawulira namirimu yatwala kiwanda yatwala nti ekyo kyokka there must be nti yagatwala mu gundi efaanana etya olwo abantu bangi balimbibwa gamba nti kati nze nga bwe walaba ekyamabaati ekyo bwe kyali baali bagasalira nti gundi yazze bayise PA w'omuntu aga nti olwo ambaati agaze because ambaati ago okugabibwa we may not discuss that one now okugabibwa sigwe munundi n'olwayo bagagaba essomero lyange eri Kajoji primary school eririnaanye ewange ennaku ezo mbaka parliament wewange yaleeta amabaati netugateekako nga gayise mu economy tufuba ga luwero lw'enzooli so the issue teri ku mabaati naye kigenda kuba amateeka gavunaana kigendererwa tegavunaana kikolwa what was the intention y'amabaati gano okuva n'okugenda eno gali nolega nti ono yagatwala nagateeka ne ku nnyumba ze nti anze bagampa amabaati gano twali manyi gayamba community ntugaba nengaba kereziya nengaba ano negateeka community hall because ekyo tukikola bulijjo otegedde wava okwemulugunya kw'abantu nti oli bwe yakola kino nga tebamuera owaffe gwe bakoze okwemulugunya okwo ndowooza kuviira kukuba nti etteeka liyinza okubaamu n'amaaso etteeka liyinza okuba terina maaso naye abantu bo bennyini nga balina amaaso abakozesa etteeka lino naye ekyo nakyo ramirimu kireme kubeera kyekwaso eri abantu ekyokuba oyinza okujjukiza nga emmotoka gyogoberera gwe togirabe nga ambulance erina n'obugombe eyitawo edduka egenda gweroga oli nga temukuttampiseeko nga tobadde na time gwe nnyonnyola nti eri egenze ebadde edduka ebadde ambulance gwojoyisa nayo kati traffic n'akukuba omukono bamala okukuba omukono gwe n'omugaa nti ate eringa eyiseewo olw'okuba tobadde na time etegeera nti eri ebadde ambulance oba mmotoka ya security so gwe kola ekituufu. So all animals are equal. But some animals are more equal than others. Emotoka ezimu ziyinza okuba nti mmotoka naye ng'endala ambulance. Endala nga ambulance. Era ambulance teba mmotoka kyokka naye ng'ate yo aba ambulance. So nze kyandowooza eri bannayuganda ekisinga obukulu na mirimu be bantu okukola ekituufu. Naye n'okukola ekyo ekituufu walina okuba nga lw'etteeka eriruma. Ekyala kati ekiri mu wasteful expenditure ng'ogyeko enguzi okwanjagadde ntandike n'ekisinga obunene omuntu ayinza okutandika okugamba tutandika okukekkereza awaka n'atandikira ku nnyaanya ku munnyo naye nga musula mu nnyumba ya bukadde 5 temunatuuka ku leve eyo kaakati ekyokubiri kyendowooza ekigambo ekyala kwe kuba nti twakendeeza ebitongole n'ebitongole bino sooza ntwakendeeza abakozi waliwo ebintu ebimu biri mu deprecation mungi of course emabega kinyo the cost of administration naye eri waggulu nnyo sente zetukozesa mu salaries yes mu administration mu salary mu misaala nayo kyali waggulu but nze ekimu ku kyendowooza ate ku sente z'emisaala kale kokko nti namirimu bw'omuwa omusaala n'agenda nga ye mwogezi waffe mu kitongole ky'emmwanyi namirimu bw'anaafuna sente ze najja zikozesa kubanga aninze ajja zikozesa okuweerera abaganda biki afunye ng'omusaala wabula ekiru kimu ki ye namirimu bwe tumuwadde omulimu guno mu kitongole ky'ebyemmwanyi mu minisitule ya agriculture omulimu agukoze kati obuzibu bwe buli tojja kusanga abantu abakola omulimu gwe gumu nga basukka 5 kati in most cases abantu batuuka ne batuula butuuze mu office. Oyogera ku duplication honorable oli mu kugezaako kunnyonnyola abantu be tulaba tugeze n'osanga nga wali tulina RDC
tulina assistant deputy otandika ku deputy RDC gina ka assistant waliwo munnamateeka omu gwe nali njogera naye nga tumubuuza obuvunaanyizibwa bw'omubaka omukyalo wa parliament n'atugamba nti tebalina njawulo oba mukyala oba oli ali maini obuvunaanyizibwa bwabwe bwe bumu kukola mateeka kukiikirira abantu kulondola nakutematema keki ya ggwanga kati bw'ogamba duplication oli mu ttuluba eryo oba oyogera ku yonna administration yonna mu ttuluba eryo eryokuba nti abantu bebamu bakola omulimu gwe gumu ngera bw'oyogedde. I have a district woman member of parliament a direct member of parliament If I can give you an example, today tuli mpaka ndo za 5 bitano abiri mwenda abaka parliament 529 members of parliament nemusenge watesezebwa bafunze. Yes. Njagala nkule na mimi waliwo abantu abaka parliament amalawo omwaka ngatayogerangako fulia because kati bobana abaka 500 mu 29 nga mu mwaka oyinamu ennaku 305 kakati ate omwaka ogwo gwonna tematuula buli lunaku. Parliament etuula lwokubiri olwokusatu n'olwokuna etuula ennaku 3 kati ennaku 3 bw'okubisaamu weeks 50 kitegeeza mutudde ennaku 105 ndowooza about 150 days mu mwaka. Ate omwaka ogwo n'olunaku temulutudde lunaku lwonna mutudde okuva ku ssaawa 8 paka ssaawa 11 3 hours. Bw'okubisaamu essaawa ezo ojja kumalako emyaka egiwera 3 ng'omubaka omutayinga kyeyali anyeze. Naye obungi bw'ababaka honorable ndowooza buva ku district enkechulekechule ne bwe zibanga district zikechuddwa. Of course district enkechulekechule ng'oggyeko okwongerako ababaka zoogera ku administration endala zongera bakaawo zongera DEO ne babeera yandibadde ombasuse bafuuse babiri inspector of schools bikubanga buli kintu kyonna kijjanga kirina okuba multiplication kiri multiplied. Nze nabeerako ekkaramojja nga nze RDC w'e Kabongo nasanga district mpya nga bagijje ku Kotido naye okuva lwe navaayo 2007 nali RDC omu nagenza okuddayo mu 2015 okay bikati ngambe kale kati guno oguliko 2026 olwalyo Kabongo out of district e Kabongo mwat creating a modern district endali e Karenga nali RDC omu nga ntwala Karenga ne Kabongo kati e Kabongo waliyo RDC ne Karenga waliyo deputy ne Karenga waliyo ba assistant neno waliyo. It's already all that is administration mu office ya RDC. But on top of that munasingo munagenda okuvaayo naina member of parliament baali babiri waliwo member of parliament omukyala ne member of parliament omwami nga muto wa Dodoth County. By then Dodoth County Reverend Father Okodo yali akiikirira nga tulina omukyala Christine Tubo. So that means government is spending anga kunze sente nga RDC ne member of parliament nga babiri. The road district ye Kabongo basala Karenga yokka ina member of parliament basatu gye basala Kabongo ne ina member of parliament abali direct basatu. Woman member of parliament omu kati out of 2 already kati tegeza nti ba member of parliament abali ababiri tuna member of parliament bagenda mu 8 in one district janiko and that kati ne webuza kiche kinene nnyo kyongedde Kabongo ne president mumuwabulachi. No, but of course kino kyonna kijja bagana bakana ate ffe ng'abate Perth akankano twagala abo nabo tunakyakubakolera bikolebwa kusanyusa olwokuba nti eggwanga laffe lirina history oyo katujja kusanga Kabongo waliyo mubaka wa parliament akiikirira abantu abatawera 2,000 owa Iki County ndowooza ajja n'obulunga 1,000 oba 500 owa Iki County. District zaffe wano nga Kalangala waliwo constituency etaweza mumbaka we etaweza bululu 2,000 because of the nature of the district. Naye ekisinga obukulu mu byonna kye tulina okumanya sente zino bwe tuba nga tuyisaasaanya ku mbaka wa parliament does it trickle down ku bantu ba bulijjo? The answer is no. Kubanga ombaka wa parliament newankubadde ng'obadde osasula tosobola kubeera n'obanga obadde osasula millioni 5 tulina ng'egyo zisobola zigabanya mu bantu ba constituency n'abeera nga balina kye bakyuseeko abantu ba bulijjo bafuniramu bino administration cost is too high. Ekinene nnyo by the way lwakuba tulina
abantu bagenda bagamba of course n'abaka parliament abali abamu bakyogerako if every constituency can be represented by 2 members of parliament, one direct member of parliament and one woman member of parliament, if you want that enough. Gender that would be enough, because that means between district 16 twandibadde ne member of parliament nga 3 all the total instead of 529 naye era kubanga kati ne bwotuuka ekiseera kubanga member of parliament of course kati tunamu abavubuka tunamu abakadde but wembeera member of parliament nga bwe nali member of parliament wa Mityana North abakadde bannonda abavubuka bannonda abalima bannonda abakyala bannonda then kati kitegeeza nti nze nsobola obbakiikirira bonna kubanga omalako nze namalako ekisanja nga seraba nko member of parliament w'abakadde mu constituency ya Mityana North nimalako emyaka 15 nga seraba nga member of parliament w'abakadde oba yes wavubuka nayinza okubanga bamulabako because by then nayina member of parliament abavubuka ab'enjawulo naye era sikiru gwe nga member of parliament ali direct member of parliament gwokiikirira abavubuka aba constituency. To make matters worse, yes. Obungi bwabwe ng'obutadde ebbali n'ensimbi ezibasaasaanirako nazo nnyingi ate ng'oggyeko okuba nti ensimbi ezo ennyingi ate basigala nga bali ill facilitated. Member of parliament talina researcher talina muyambako okukola mirimu gino so ne basigala nga just ku mentioning alinnya nti member of parliament wegindi akiikiridde bantu gundi but representation eyo nga teri effective. Briefly katono nnyo honorable tumenyeremenyeremu ku privileges z'omubaka wa parliament. Okay z'omubaka wa parliament okasa omubaka wa parliament afuna omusaala wakati afuna omusaala gwe n'afuna obusente z'omusaala si nnyingi nnyo zingano za miliyoni nga 6 size sente nyingi ennyo naye member of parliament asasula okusinziira gy'ava. Member of parliament omu wa Karamoja asasula ababaka wa parliament aba Buganda 3. Yeah? Yes. Lwaki? Bo babala mileage ye amafuta g'akozesa okuva wano okutuuka ku point esembayo se ekyalo ekisembayo mu constituency ko babalira amafuta naye nga bagendayo budde ki mwebyo ayinza n'okumala emyezi 2 oluusi nga tagenze ng'ate member of parliament wa wano wa Central Region anyigirizibwa nnyo kwa buli member of parliament for example we Rubaga nga ne Rubaga gyasula buli mufaafa mu Rubaga bangwirwa okumutuukako ate member of parliament se ow'Ekisoro abo abantu bwe bamanya ati awo yagenda kutukiikira ne bamala emyezi 3 nga tannaddayo kati ono anyigirizibwa nnyo ate anyigirizibwa nnyo aweebwa kitono nnyo okuva kw'oli kubanga oliibo baba bamanya dda nti awo yali wala tabeerawo yagenda Kampala kutukiikirira naye ono gwe basula naye ku kyalo buli kintu kyonna kimugendako directly eddwaliro lyagize oluguudo lwabotose kino kyabadde bwe buli kintu kimuvunaanyizibwako kubanga awo wabeera so essente ezisinga ku babaka parliament zigenda mu nnyo mu allowances n'ebira naye ate kyovala nti naku zino baddewo n'akasambattuko abaka parliament zigenda nnyo mu benchmarking twagala ogenda e London twagala ogenda mu kutambula okwo kyovala ne president akwogerako nnyo bannanga okutambula kumaze kwa budget agiraba engeri gyetambula era kyovala ku speaker ku muno yagenda agana ati sente zenne zitambula tugenda ziza mu bukiiko bwa parliament ekyo tekisevinga sente nti era oli speaker abadde akozesa sente nyingi ez'abaka wa parliament ez'okutambula nga yazigaba ne ku mulundi zino zigenda kugasa muntu era zigenda mu kakiiko ka parliament era kakiiko ekyenjawulo kijja kuba nti tezikyagenda ku muntu omu zigabanyizibwa naye omuntu wa bulijjo ajja kusigala nga tezimutuuseeko maybe engeri gyesobola okumutuukako nti omubaka ono yeyongedde okumanya n'okubanguka mu problem ngeri gyayinza okuteesaamu ne kimuyambako but all this is the public expenditure. Nze ndowooza mwami Gobi nga tannayogera ku bino tusirisizza emikolo biki agende nga atunulira mu budget zino ezigenda mu bitongole ate bazimanyi mu bufunze honorable oyagala omwendo gw'ababaka gukendeere oyagala aba RDC batunulwemu zino town councils that creating every day cities that creating ebibuga byongera expenditure omwendo gw'aba minister gwokka today ba minister tulina minister dozanga I was a minister you know naye abantu ambakayana ewaffe tebaddeyo minister naye kati njagala okwemu akafaananyi gwe na mirimu ozaalibwa Kasanda muyinza okwamwako mukuba ne minister ku mirembe gya Nyombi Tembo tuyina essuubi ono ali ayinza okufu teyafunye the last time Kasanda got a minister the last time Kasanda got a minister yali honorable Nyombi nga minister of state naye njagala nkubuulire nti Kasanda ebenge badde kola mirungi emirimu oyinza okujuguza nga tewaliwo nnyo njawulo ne district badde ne minister buli mulundi
ennaku ezo baali batulaga ebintu ebikoleddwa Kasanda nabaliddeyo president wadde alambulira Mukyana Mulindwa ne mwami Kyabikoola ne ttiimu yonna Mukyana Mulindwa ye RDC waayo ne Kao baali batulaga emirimu egikoleddwa mu Kasanda nga tegina nnyo na njawulo n'emi district ezibadde mu baminisita emirembe mu bufunze baminisita tubeetaaga kitono nnyo. What does the minister has to contribute on your growth gwenga munakasanda gwenga munamityana gwenga there's nothing ekikwetaagisa kwe kubera nti gwe kulima mwanyizo kuzirabirira government ekola oluguudo olwo olw'emyanzi etuteekeko kolasi oberenga waliwo amasomero agendamu abaana. That does not need a minister. Twetaaga minister ng'ekasanda kati wali atulaba yeebuuza bwe baabo muwanga ye teyabugaana lwaki boogera kati nga babasudde ekyo tosobola kukigaana kuba ku dakiika ekyo kyekibeerawo ku dakiika eyo kyekiriwo ndi ano enoolayo ne bookola by election ewange nogamba nti waliwo okwesimbawo era neesimbawo kubanga kati kyekiriwo but if it's a policy ne bagaa kati kyekiriwo then I default for a better policy nti kati ekisingako kino kyekyandibaddewo kubanga ne bwe tuba nga tuli kinaana nze nkulaga nti waliwo wembadde nteekerateekera emyoleso gy'ebyobulimi nga agriculture expo abantu bagimanyi kisoboka agriculture expo ng'ogiwulira era nga ngiteekateeka mu myaka 5 egibadde emabega mbadde nteekateeka omwoleso nga siri minisita wa byabulimi siri member wa parliament naye nga nteekateeka emyoleso ne ku mulundi guno ogw'omunaana tulina omwoleso kati wobulizewo ebyobulimi ye nga minisita akoze eki muyita ng'omugenyi wange omukulu era asobola okujja ng'omugenyi omukulu naye kyengezaako okugamba nti still ebintu ebyo tusobola obikola kumanya ge tulina neguno gye tulina you don't need to be era olunaku olumaganya Kiwanda lwaki amadu wa minisita njagala nkubuulire ne bwoba nga tobadde osobola okukola. Kale honorable tutunuulidde ensonga ya corruption otunuulidde ku sente zigenda size of administration ensonga kyendala mu bufunze obutonotono kuba tugenda kumaliriza program akadde katuweddeko biki ebirala byotunuulire ebisaasaanirako sente byetusaanye okuba mu torch kakati ebirala byetusaanye okuba mu torch of course twogedde ku nsonga ya corruption twogedde ku nsonga y'emikolo tugende ku nsonga ya size of administration gye tuteekako naye ne kubanga bino ebyamafuta ebyaki bigenze nnyo naku emabegakawo gavumenti aleteekawo etteeka nga minisita takkirizibwa kuvuga mmotoka esukka sisi 3,000 but ekyo kyesimaye nagye kyadda kati lwosanga minister of state ayina eri maaso ayina eri wakati ayina emuwerekera all that is filled mafuta ago gonna all those privileges zigenda ate ziddayo ne ziddako kati omutazoga nti sente ezo zizo nga munnayuganda zizo olw'ensonga ezandibadde zikola kiri zikoze kino ekinya ne kisigala ng'okigwamu akamunuka kakatono n'okakuba mu kinya ne kakutuka kyovola nti akamunuka osanga bukavitiizi yakakubye mu kinya mukazi wattu yakedde mu garagi yakagula $13,000,000 mu myaka 2 kali mu $6,000,000 kubanga depreciation rate eri waggulu ensonga nti sente zo so nze kyendowooza nti bwe tuba tukendezezza that wasteful expenditure ndowooza endala badde mujogedde neyo kugenda ebweru tubadde off record n'oyogera ku nsonga ya loans ze tufuna yes tetwetegese kimala loans tulina loans nyingi ze tuyita non-performing loans twewola amabanja mwami Gobi nga yababulidde amabanja agatakola twewola sente ezokukola ebintu naye ng'ekintu ekyo ne kimala ebbanga ddene nga tetweteekateekanga bulungi naye waliwo bakayungirizi ba gavumenti babafunako agenda mu World Bank n'agoba ku bbanja ebbanja eryo ne tulifuna sente ezo ne zijja zitwala ku akawunti ya Uganda ne zisasula interest naye nga tezikola olw'ensonga twewola ebbanja tugende mpola Uganda n'eri ebbanja ne sente ne bazigiwola naye nga teyeeteeseteese kimala kukozesa sente ezo tulina n'amabanja agamazeemu ku akawunti yaffe emyaka 10 nga sente twazifuna mwami Gobi mujje muntaseeko wano mumubuuze alina amabanja getwewola ng'eggwanga nga gawezeza ku akawunti yaffe emyaka 10 nga tegakolanga naye nga tugasasula akawunti nga ne yali kayungirizi w'ebbanja eryo yafuna dda commission we n'akivaamu n'akita ezo kyova olaba nti bw'otunula mu bajeti yaffe gye bagenda okusoma ojja kusangawo kye bayita okusasula ebbanja amabanja ago getusasula ne sente ezimu tetuzikozesanga tetulina bizibu byetaaga kukozesa sente ezo oba obuzibu buva wa sente ne zitula tuba tetunateekateeka because bayinza obba wa sente bagaa tugenda kukola for example ne bagamba nti sente zino nti okukola oluguudo okuva omuto gy'amanyi enkuba gyetonya okuva emyanzi okutuuka ekiboga okuyita e Kasanda ne mulwewolerako sente
sente bazibawa nenga bagamba niyo kutandika okukozesa sente mulina okubanga mumaze compensatinga abantu abali ku luguudo olwo nenga sente zo compensation zo zina kuva mu ggwanika lya gavumenti muliyirira abantu mulyoke mukozesa sente loan eyo kati ggwanga nimumala ebbanga nga temunasasula bantu bano kati ebbanga eryo limala nga temunasasula bantu bano sente zino tebazikola naye nga tezikola interest loan nga yeina magoba mitendera ki gavumenti gyeyitamu okwewola mitendera mingi badde ndowooza nti esobola n'okufuna approve okuva mu parliament bukyabuki ne beewola nti kati katwewoleyo gavumenti yeyewola parliament neekola kitono nnyo ani awabula gavumenti ku zirooni zino first of all it is the state secretary treasury ministry of finance ebbanja lino ligenda mu cabinet nerikakasa ennaku zino kyovola waliwo kye bayita budget committee kati budget committee eyo kyovolaba nti naye eriko abantu bangi obubuuza bungi abaka bangi abali corrupt abali ku budget committee kwa amabanja gano bagalaba nga gajja nagamba ebbanja ly'okuliyisaamu looni yo giyisaamu fe otulabyemu otya byafuuka bya ddiiru exactly kati ddiiru eno abantu balya mu ggwanga lya beekubako enjawulo yaffe eggwanga lyaffe lyagenda nnyo mu baddiiraazi kati baddiira ye naamala okutya tamanya nakumanya nti tetuli tefuteefu standard gauge rate we are not yet ready yamalaga ye sente naga nti okay tuzaapprovinze looni tujaapprovinze after all inako commission ye commission yo yafunye kati sente bwe zimala okujja nesigala nga zibamenya bannayuganda babeera nga basasulira looni bannayuganda gye batakozesezza looni ze twewola nga ezimu z'amasomero endala z'amalwaliro naye nga we are not ready for it ezo nezisasula nezigendako ekyo ate endala loans nezibeera kyekiikye nagambe commission oli agenda naga nti okay tutegedde eddwaliro negenda kugendako bilioni 3 naye ffe tuliirawa yongeramu ezaffe 3 kati eddwaliro omuntu ne bamuwa bilioni 3 yesu okulizimba jjukira nti onagenda okuzimba bilioni 3 oyo naye abazeeko dda amagoba ge kati bannayuganda naye ate alina okuteekamu obuwumbi obulala 3 oba abaana abaziino ziyisaawo mu bufunze neyeewola looni ya bilioni 6 ng'eggwanga libadde lyetaaga 3 ne 3 nno nazo by the way nga in actual sense eddwaliro ya 1.5 billion kikwasa ennaku ng'omuntu bagamba nti omusajja omuyaga balangirira trip ku ssomero ey'okugenda abaana bagenda kulambula ne bakiteesa mu staff room nti abaana bajja gendera 10,000 class teacher n'agenda mu kirasi n'agamba baaye tulina trip ya mmeka nti ya 15,000 yina agattako lugi 5 trip yatuuka omwana bwe yaddayo awaka n'agamba maama we yatuuka mama namugamba nti kiki tiyatugenda ku trip ya 15,000 maama naye n'agamba taata we nti trip ya 2,000 taata naye bwazifuna 2,000 n'agenda naye ku mulimu aga nti waayi mukama wange abaana wange bagenda ku trip naye trip baga 5,000 ka trip eye 10 taata we bwe yagenda okubaako sente zasabibwa mukama we yasaba 5 maama we yasaba 2 class teacher yasaba 15 ninge zigenda ku trip action ziri 10 kino kigenda kuggwawo kitya honorable abantu balina okwekuba mu kifuba abantu bennyini ekisooka kati kino kyenkulaze ng'ekyokulabirako ekisooka kino ekyamangu ennyo kati onootegeera otya kati taata bamulidde taata naye abbye noonabbye kati you end up nga muli in a vicious circle of poverty because mwenna muli mu kunyunyunta ggwanga lyammwe kibalina abantu okumanya ekisooka nti ne boona okuŋŋaanya ebifaanana bitya era ojja kusigala nga bw'obadde ne boona ogagga teteri muntu asobola kugaggawala kusinga ggwanga nyina mikwano gyange abagagga bangi bemiperekedde mu byalo byabwe n'otuuka mu kyalo ng'oyita mu binya naye otuuka ku nnyumba ye okutuuka wakaawe nga kiringa olinga landa naye nga gye muyise okutuuka wakaawe so temusobola kugaggawala kusinga ggwanga lyammwe mukole kyonna ekisoboka eggwanga lye liba lisinga obugagga okusinga abantu program Kingdom Torch olunaku olwayo tugenda kuba tugenda giwumbawumba honorable mu bugambo butono nnyo kisiibule nyongera okubakubiriza mikwano gyange okukola nze ndi mwe crusader of the program called Kisoboka tusobola okulwanyisa obwavu mu maka gaffe ziri zonna nga tuzoogerako tunaabulwanyisa tutyangaze tukola ze babba tewali abbazizo ggwe nze muwi wa musolo sente ezo ziva mu ekyo nakyo nkyogerako bulijjo naye nga tonnakayanira ziri soka okayanira zino ez'emmwanyizo sokayanira ez'obumonde bwo sokayanira ez'amatooke go sokayanira ezivudde mu bintu mu bikajjo byo kola ebintu ebivaamu sente osobole okubeerawo nga tukyalongoosa eri bigenda okusanga ebirongooseddwa ng'osobodde okuweerera abaana bo kuba ne boona okaanoota
ne tunazibikira obutuli obuli eri yonna tetugenda kuwerera mwana wo ku university. Omwana we mwanyizo enkokozo zolunda zezigenda okumuweerera. So mu byonna bena nga tukyali eri obwongo bo naawe soka obuzza awakaabo gwe ne mukyala wo na mirimu musoke mutunde tinaye ffe ewaffe tusobodde okuzibikira obutuli obutwala ssente ziteetaagisa. Naffe butuzibikira buli omuli waggulu. Tuyanze akadde k'otuwadde n'obubaka bubadde bulungi nnyo. Tukwebaza n'emirimu gy'ogatta ku ggwanga lino okuva lwe wayingira ebyobufuzi ozenga okola yonna gy'oyise ate era okyaweereza. Program Kingdom Touch olunaku olwaliro bwe tutambudde mbadde ne producer Sandra Nalukwago mukyalo w'enkima ate ne Ebo yabadde ku camera Honorable Godfrey Kiwanda Subirero gwe tutambudde naye nze Munasingo Mary Namirimo. Friday Miracle Overnight wano ku CFC Mengo mu Kisenyi mwangu emisinde okusaba kwatandise dda musule bulungi mweraba.